avuka na babagamba bwati nti a political activist Mutasa Kafelo has launched what he terms as a 90 days of revolution aimed at stopping General Museveni from swearing in. While launching his mission, Mutasa Kafelo urged Uganda to join his fight that they can't end up Museveni's regime, which they say has imprisoned many Ugandans, with many freeing to the exile, like former President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli omu yekwasa linnya Kyagulanyi Ssentamu nenga si agenda yabwe. Agenda yabwe eri state funded okulaba nti babuzabuza abantu n'okubateeka mu butego. So abagala okumanya omwami ono kye kino kigundi kyabwe kibataddewo. Kye kino ki project kyabwe kibataddewo. Ekyo tetukimanyiiko. Abo basajja basali musale bebakitaddewo. Kati abagala okumanya ki project kino kye kino wano wammanga. Njagala nkibazannyire mu kitegere bulungi nnyo. Eno yonna state project. Mugira bulungi nnyo. Kamalo baterako eddoboozi. Eno state project si ya national platform, bano basajja basali musale nga bataddewo ekintu kyabwe ekirigetimizinga Museveni n'okwagala okugamba ffe boyina protest vote yawe situbamanyi era bayaye kyekino wano wamu. Ennaku kyenga zitubadde president eyeyita president sina president mumpaliya awula eyeyita president nti teri kulayira ali kolola ali mukuseguleti nga juzi yali Masaka ali ludda nabeera ne Masaka eri gye babba akalulu emisana ettuku baneetwagala olunaku obudde bonna President Museveni alina kulayira olera asibye kololo mbwaye mukujaguza ali mukujaguza abantu bali mbuwanga bali muduka tugenda eri mukulembeze yali amuyozayozeza nti wawangudde akaki ekiba kitegeeza n'abakulembeze bonna bakitegeera nti bateyawangudde kaki katugenda kubanja akalulu kaffe okuva ddala waggulu mpaka wansi bannayuganda bafu. Kati njala tukwatemu katono mu statement y'ono omwami katono, then mbawe point of reference abantu bano gye baatandikira. Njala tusooke tuwuliremu akantu kano wano wulira. Gambi teri kulayira ennaku kyenga tubadde president eyeyita president sina president mumpaliya awula eyeyita president. Bawadde ennaku 9 Museveni tajja kulayira. Wabula mbwe yeyita president sina president temumpabya ojja otya ku kamera nga kyogenda okwogera toli sure nakyo. Bw'ogamba nti oli genuine lwaki toteekako face gwe mu national platform olabeko omuntu yenna akola video ng'agikolera mu kakookolo. Mu national platform olabeko omuntu yenna ng'akola video ng'agikolera mu kakookolo. Ffe face zaffe tuziwaayo ekiba ne kiba. Kati ze zino project za Museveni ze yataddewo ne sali musale. Kati ngenda bazaayo we back mbalage Mutasa Kafero project ye bagitandika batya era batandise batya okujja n'ekintu kino kyenjagala wano mukole ki. Ngenda kujjamu eddoboozi no bataddemu ka audio oluyimba lw'amayinja n'essaagala ku luzanyo lwa copyright omanyinza amateeka nga goberera. Kati mutegere Mutasa Kafero project ye eruwa eyo ne project nyingi kuba eveewo. Kati project yeeno ono ye team leader waabwe yoyo mukajjukirako akantu yeyo group yeyo group yoyo yennyini yeyo group yennyini yeyo group mbala bulungi nnyo njibaddiremu yeyo project nga bweyimiridde babadde bakola ekintu ekyo. Yo project ya sali musale ze bateeka Mengo beyo bennyini kati benjagadde obbaleetera mutegere bulungi baani bemudiringa nabo sali musale ki project kye kyaleese mbutajja kulayira. Kati yoyo guy team leader waakyo Mutasa Kafero yoyo kati yo security alert esooka ku bantu abo mugitegedde bulungi nnyo. Katugenze ku security alert namba 2. Security alert namba 2. Bakomredi mwenda bannayuganda abali mu ggwanga lya Canada manye saazi nomwebase ne kano mujja kasanga mu security alert. Museveni agezezza nnyo okwagala okudifusinga diaspora nga tayagala demonstration tayagala mwogerako nga ensi ezimu agezezzaako kikola naye Canada ebadde ekyamulemye nga mwatuuka n'okutikkisa ambasada mulamba.
kati Museveni alinayo ba agent be bangi mulimu ne ba celebrities bemanyi abagende Canada mubamanyi kati bali mu kukuta mpola bagezako creatingawo ekintu ekyefaananyiza yuna y'omu America ngate mujjukira ne yuna y'omu America Museveni yagidifusinga kati yafuuka ya NRM kati mu Canada basindise ba state agent already n'abali abadde underground batandise okuliyetinga ekintu kyefaananyiriza yuna y'omu America nga bakikuliyetinga mu Canada oba state agent bali ku sente za state bakuliyetinga ekintu kino okutandika okuconfusinga okutandika okubega bannayuganda n'obajja ku bigendo ebyabaleeta ebyokulwanyisa Museveni n'okwekolera kati bannayuganda mwenna bali mu Canada njala bategeeza ekyo kiprogramu kye batandise okuleeta mugenda kiraba nga leba muyita ba comedy batandise okiranga kubanga sente zaafulumye mu kino njagala bategeeza temugezi obanga okyayagala obulamu bwo nga toyagala kunywa katwa ofire Canada okuspying okujjako details zino gy'obeera ekintu ekyo mukyewale eyo project egenda tandikawo Canada nkiddamu project egenda tandikawo Canada nga project eyo erimu abasajja ba NRM and these guys n'abambalinga baserebo baddukire Canada abagenda otandike baba wadde sente batandika okulanga ekintu ekyo kyefaananyiza yuna kye bagenda okuliyetingawo naye ng'omulimu gwakyo gwa kudifusing national platform abakulembeze baayo abagiwagira okuspyinga ku bannayuganda n'okufuna information bakwatako e Canada so mukitegere bulungi nnyo mwenna bali mu Canada kana akatambi kajja basanga mayimwe base ne mujja kufuna information ng'obudde bukyali wona mwulize ekintu kibayita mu Smanya Association egatta bannayuganda bali Canada mugenda kukola ekintu ekyefaananyizako yuna mutandika okutuuzanga enkuŋŋaana mufune resolution association simanyi bikoze bitya mumanye nti state project bagitandise sente zaafulumye n'abantu bembadde manyi bantu bammwe olwo bafunye dda sente promoting ekintu kino so omuntu yenna ali e Canada njala kutegeeza be aware nti abantu abo bali mu kuteekateeka okutandika ekintu ekyo mujja kirabako era mwegendereze nnyo eyo state yeri mu kintu ekyo eyo nfuddeyo secretariat number 3 eno njagala egende ku president Mr. President Kyagulanyi Ssentamu mukula musisa ku kansubiri kyoli bulungi newankubadde obulungi tibabubanga ate okyali mu mbirigo Mukama yebazibwe era tumutendereze yasobodde okusobozesa okuba nti otagulwa ku bigere naye yotaguludde ku bigere njala kutegeeza nti beera mwegendereza nnyo ne ttiimu z'abantu bosinkana kubanga Museveni musajja muyeekera ate mutemu 1 nsaba okukuloopera n'okutegeeza nti already Museveni yaactivating dda ba agents be abamu baaliko abakozi mu gavumenti ye ne bagamba nti baawaŋŋanguka ne beefuula nti ate bankyukakyuka gye bali eyo mawanga agamu so ngenda kusaba obanga otambula ng'oyogera n'abantu ng'ocoordinatinga n'abantu kimanyeeko nti waliwo abantu already abali activated okunoonya n'okweteekako okumanya kikyozzaako nekyogenda okukola so nga n'obuto batambula nabwo so Mr. President mu ntambula zonna z'obutambula making sure singa kiba kisoboka okole ebintu by'olina okukola nga bannayuganda basinga obungi tebakitegere nga tebakusinkanye naddala abo abeeyita nti bankyukakyuka naye nga baalikokko mu gavumenti ya Museveni oba naabo b'oyinako ko information nti baali baalya nga ne struggle eno webereddewo naye akalu kano babadde tebali active mu struggle eno Museveni yaba activating edda nga bawadde ssente okuba nti bakutrackinga yensonga lwaki nkugamba nti beera mwegendereza nnyo gy'otambulira na buli kimu kyonna ky'oli mu kukola kubanga abantu abo baba activatinze okuba nga bakutambulirako babe nga baagala kutuusaako obuvune so Mr. President wonna wooli ngenda kusaba obeere straight on point genda osinkana abantu b'olina okusinkana naye nga bannayuganda basinga obungi sooka obalye ewa bannayuganda basinga obungi sooka okoleki sooka obalye ewa ne mu nsonga eyo njala fundikira ne secretariat ezo nziveeko ntandike ne program entuufu eyandeese tutandise tutya alright katutandike bwe tuti ngenda kutegeeza bannayuganda mwenna bali mu Uganda mubeere beegendereza nnyo Museveni atadde ssente buli wamu era projekti zitambula nga kino akikola okuba confusinga mu reverse psychology ekintu wakikola n'akyegaana okulozesa nti tekiriiwo kitya omukulembeze yatugambye nti
we munalabira akatambi kano nja kuba mmaze okuyitamu. That means nti omukulembeze yagenze okuta akatambi ako ng'already amaze okukola ki okugenda. Mumpulidde omukulembeze yatugambye nti we munalabira akatambi kano bannayuganda ne bakomrade nja kuba maze okukola ki nja kuba maze okuyitamu. Mumpulidde bulungi nnyo ye statement yabadde emala okutegeera nti president kiyakoze yakikoze akimanyi nti n'akatambi kano ayinza okuba yagenze okukata ng'eggwanga yali fuluma either ennaku bbiri emabega n'alyoka akata yena ng'amaze okuyitamu. Kati olw'okuba nti NRM tesemba nakyo eddidde abasajja be bonna bali ku mitimbagano abatalina kibali abaalemwa okutandika okukonfusinga bannayuganda nti Kyagulanyi yakoze eki yadduse buddusi yagenze kusiikinga asayira munedda. Robert Kyagulanyi Center mutali mu kategori esiikinga asayiramu. No. Robert Kyagulanyi Center ye mukulembeze omulondo w'eggwanga Uganda. Tasobola kusiikinga asayiramu. N'ensi yonna esobola omubeeza mu nsi w'alina okubeera ng'ayagadde nga tafunye naki na refugee status. Robert Kyagulanyi Center musaasayira musiika yagenze ku mirimu emitongole kubanga feke nyine twasaba abantu tugamba nti bwe tuba twetaaga okuggyako Nyandwe nga Nyandwe akwata minerals zaffe n'aziwa abazungu okulemera mu buyinza naffe bannayuganda bannannyini bintu bino tusobola obbiwaayo ne tubiwa abazungu mu bungi baagala ne batugirako Museveni tufuna emirembe. Katosobola kugamba nti ogenda kukola agreement ng'ogenda zikolera ku Zoom oba ng'ogenda zikolera ku simu oba ku conference. No, oyina okubeerayo mbuntu. Kati mu kubeerayo mbuntu oyina okumakinga sure nti ofuluma ogende osinkane abantu abo one on one mwogere ku nsonga ez'okukyusa obukulembeze n'eggwanga mu ngeri yonna esoboka. Kitegeeza nti abadde alina okubeerayo physically nga bwe yabannyonnyodde asobole okwengeejinga n'okusanga abantu ab'enjawulo okwetola ensi yonna ayogere nabo ku nkola yonna esoboka okuggyako Nyandwe Sofeeri. So kati bano abantu ba NRM batategeera bo obwongo bwo balowooza nti Kyagulanyi yagenze kusiikinga asayiramu. No, yagenze ku mirimu gye emitongole gy'alina okubeerako ku lwa struggle ya Uganda. Mukitegedde bulungi nnyo. So kati omuntu yenna aga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze kusiikinga asayiramu oyo mugambe nti yasomera bwereere ekyokubituma nti abantu abamu ba state agents abakyasobola okuva gye basiikinga asayiramu ne bajja e Nairobi bo Kigali ne bafuna sente za Museveni baddayo. Temulaba wandika ku mitimbagano tukimanyi bulungi nnyo. Abamu bafuna sente mu system ya Museveni nga bajja e Nairobi ne bafuna sente ne baddayo ne bajja e Kigali ne bafuna sente ne baddayo. Kati si ekirasi ya Kyagulanyi Ssentamu ono ayagala nkyukakyuka. So yabadde alina okubeerayo physically okengeejinga mu nsonga ezo okubeera bulungi. Abasinga obungi yakoze version 2 ey'Oluzungu n'ey'Oluganda. Kati njagala mbazannyire ey'Oluganda. Mugitegeere bulungi nnyo then tulyoke tugende ku video nga bwe kirina okubeera. Manyi mwakalabye dda ne wano ngenda kunnyonnyola otegere bulungi nnyo. Oba nkateeke mabega wano simanyi. Kankateeke wano kale. Bannayuganda bannange mwenna eno video omunagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngeze weru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole by'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okunuulira eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era ne bye tutambuza byonna ebya struggle y'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okuntaasa abatujju abo okuba nga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka ebyokujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okuba nga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza
bafaada ne banaddiini mwenna ab'enjawulo sijja bamenya mannya mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekinga sure nga mmalako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Neebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde olwa sapooti gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe muba nga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono kyasobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba kyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za sente z'omuwa omusolo okunnoonya nze omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo omwe mubadde mu nkuumi nga bwe mwabakuuma lwakubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu banoonyiza bagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange bawonalebo n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo. Bastopinze emmotoka emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne bodaboda n'abali ku bodaboda ne babajjako n'abasaabaze baabwe ne babajjako ne helmet. Pakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki? Maanyi g'abantu. Balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo just ennaku 2 eziyise balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff Najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna oba okumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte. Ky'omukisa omulungi ebyo byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuzze tubagamba nti kamera kyekyokulwanyisa kyammwe. Mwalabye bano ba police officer abaali bankuuma mu campaign 9 mulamba babakwata ne babasiba bwe bavuddeyo ne babagoba mu poliisi with disgrace oba mu olw'ekikolwa ekitalina kitiibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega nakulemererwa kunsibira waka egye nadduka nga bannumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawing naye bakulaga nti babakutte. So njagala bagamba kino bannayuganda akalulu ka 2026 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni n'akola vulugu yeyo yonna gwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi. Kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda. Mulabye nze siri waka kubanga batulumbagana bannumbe waka kunaku 16 January nze nabatulukako mu Robert style naye era bayitawo ennaku ntono ne bakola olumbagano olulala. Olumbagano olwo bakola ki? Bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe ab'ewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne boonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe bwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje. Nsonga ki gye bawa? Tebakuwa nsonga kyokka be buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks. So eyo ensonga lwaki kineetaagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu eyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa naye ne tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna. Era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabe nga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya bannayuganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Twagala ne gana mawanga agavugirira Museveni sente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo ezo sente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere eddala gakati ng'eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda. Munaku ziyise muze mulaba nga
ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platform zeze zensi yonna naye nga tubeera virtual, tubeera ku simu, tubeera ku kamera, tubeera ku video. Ne kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okwesa okumukisa guno okutegeeza bakomrades bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja maaso. Tweteketeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi nokumakinga sure tumobilizinga bannaffe nga tuorganizinga tupushinga ebbaka dictator tunememuwa kaweweevu tumakinga sure tumugonza paka tunamujja mu ntebe. Njagala mumanye nti ba dictator abo nga Museveni naddala Museveni in particular sente zimuyimirizawo gavumenti ye bazimuwa mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda. So bwe tutuuka eyo abamuvugirira ate ne tumakinga sure tumutema entega tusobola okukola ekyamaanyi. So ekyo kye twagala okukola, ekyo kye tugenda okukola era bakomrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mwabali e Europe, mwabali America, mwabali mu Africa tugenda batuukako. Nga siriwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform. Nga maze okukola emirimu gyenyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okukola okumakinga sure tufightinze gavumenti eyo ku international front era nja komawo ewaka kuba siina musango. Bankole kye baagala okunkola regimu ya Museveni ng'ensi yonna eraba kubanga tekimenya mateeka okwesimbawo ku bwa president. Naye mu kaseera kano njagala obasaba mwenna musigale nga muli gumite, musigale nga muli bumu era mubeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe bana Uganda. People power, our power. Our power, people power. All right. Bw'obaka omukulembeze bwe yatuwadde nga alaatira okufuluma eggwanga. Bw'omala okuwulira message ekigambo ku kigambo, then nga tonnawulirayo muntu yenna ku TV za Museveni ng'akola critical analysis okunnyonnyola ebigabo by'omukulembeze byayogedde. Wabula bo omuzannyo gwabwe gwa kunaawoola byayogedde na kumulowoozesa bantu nti yadduse buddusi. Bannayuganda, bw'oba ogenda kulumba omuntu gw'omaze okusoma era olina kumala mulumba jajja amaanyi. Museveni amaanyi agajja mu bazungu si bannayuganda kuba bannayuganda baagaana omulonda abazungu bamulemezaawo. Kati omukulembeze abalumbye era wanaamala ekikola ajja kuba babuulira. Kati ndabyeko abafuna billioni Z5 nga boogera abavubuka bekibatawanya tebalina mirimu. Gwe buuza omu ku omu okola mulimu ki? Tebajja kubulya mirimu. Mbadde ndyawo nga ndaba BBS Telefina bawandiise ebintu by'ekisiru. Kati bannange okusookera ddala ekitongole ekyo ekya BBS Telefina kitongole kya musajja gwe bayita Chimba Freeman ne mukwano gwe Salonga Mulengejja Wasanya. Bawandiise nti Robert Kyagulanyi Ssentamu adduse mu ggwanga agamba nti embeera emulemeredde. Mukulu Chimba Freeman mbadde ngamba nti gwe embeera gweremeredde. Chimba Freeman nannyini TV mbadde ngamba nti gwe embeera gweremeredde. Ensi ebadde emanyi lwaki embeera ekulemeredde. Nze omanyi sirumba muntu nga tannakola nsobi. Ekitongole kyo kino kyawandiise Robert Kyagulanyi Ssentamu adduse mu ggwanga agamba mu embeera emulemeredde. Mu video omukulembeze gye yatuwadde mwawuliddemu ekigambo kyonna nga bagambye nti adduse mu ggwanga olw'embeera emulemeredde. Olw'okuba nti nannyini TV eno musajja muganda mannya ate nga mafiya wa gavumenti ye embeera gweremeredde so si Robert Kyagulanyi Ssentamu emulemeredde etya. Byonna byakola abikola nga ayagala gavumenti emuyambe ku bizibu by'alina. Omukulu Chimba Freeman y'omu ku basajja abaganda mannya abaaliko abaggaga kati nga mbaavu mponga byoya. Wetwogerera ssaawa zino amabanja gamuli mu bulago nga n'ennyumba ye gye mwalaba ku mutimbago gye bayita White House essaawa yonna ayinza okukwatamu engoye ze n'agireka n'adduka. Omwami ono abanjibwa amabanja agali mu buwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi. Era ne BBS eyo singa Ssaabasajja Kabaka asalawo nti kati essaawa zino eveewo kubanga tebasasulwa olwa mukwano gwe Mayiga nti yaliwo. Omukulu Subiru Paleria amubanja obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi. Equity Bank emubanja ssente empya n'enkadde
DFCU embanja sente empya n'enkadde n'omugagga Kalungi Bill Gates muganda wa Kirumira amubanja sente empya n'enkadde. Byonna byatuuka ku bizinesi ye Allah yamanyi. Amaduuka ag'omuntu tax park gonna gamugibwako era njalabagamba nti abantu abasukka mu 1,000 yababbako ensimbi zaabwe n'ababbako n'amaduuka gaabwe. Abantu bakola ki? Abantu bamunoonya. Ono omwami badde asolooza ensimbi eza property tax ezina okusolozebwa State Council ne Uganda Revenue Authority ne rent nga tazitwala mu government mu Revenue Authority okusasula sente ezo. Kati ne KCCA saako ne Uganda Revenue Authority zimubanja ensimbi empya n'enkadde. Waliwo omwami gwe bayita Milton Muhwezi nyambanja obumbi bw'ensimbi. N'omwami gwe bayita Milton Muhwezi nyambanja emiki obumbi bw'ensimbi. Waliwo omwami gwe bayita Jorutos Tuswingwize nyambanja obumbi bw'ensimbi. Waliwo omwami gwe bayita wa Lugayavu Wilberforce nyambanja obumbi bw'ensimbi. Kati omwami ono tageza n'abagamba ne TV ye eri mu kuwandika bintu ebyo nti ayagala kufuna government sympathy nga bakozesa TV ye okuba nti ejolonga president yo bagijjeko ki bagijjeko emisolo n'okuba nti akoze eki amabanja gamuli mu bulago. Ono omwami alemereddwa okusasula sente empya n'enkadde wetwogerera essaawa zino era agenda kufuuka homeless. N'ennyumba gye mwali manje bayita White House gye yalaga ku mitimbagano ennene bagimuulirako obumbi bw'ensimbi era ennyumba eyo omugagga Bill Gates muganda wa Kirumira agenda gitwala lwakuba nti akyagiremeddemu. Bidco company ekola butto ebanja Kimba Freeman obuwumbi bw'ensimbi buyitirivu kubanga Bidco yasapulanga nga Kimba Freeman butto nebikozesebwa mu maduuka mu supermarkets ze. Omwami ono yagaana okusasula sente za Bidco eziri mu buwumbi obutaano bw'ensimbi ne Bidco emunoonya asasule sente zaayo. Ekitongole kiwoza omusolo mu ggwanga kimubanja obuwumbi 45 bw'ensimbi zaganye okusasula misolo. Kati yensonga lwaki ne bizinesi ezisinga obungi azikyusizza n'amannya ng'akimanyi nti revenue n'abamubanja bangi nnyo takyasobola kusasula kati ali mu dduka. Kati n'ebizimbe bye yazimba mu paaka empya ne tax mu tax park nabyo byataalibwa Bill Gates muganda wa Kirumira bitwala byonna takyalina nsimbi. Kati yoyo mwami gwe mugamba mugagamo Kampala nannyini BBS telefone ne munne Mayiga nako ka TV esazino singa basobola okukazza esazino revenue sobola okujja n'ekatwala nga tekalina n'ekikumi. Kati y'omwana omuganda yawandiise mbu Kyagulanyi adduse mu ggwanga omwembeere mulemeredde embeera eremeredde Kimba Freeman ye kennyini era kyova olaba esazino wetwogerera yaggusi ng'ayagala kufuna sente annyukire mu taata wa Zaake Butebi Francis nga attukiza emisango egy'omusajja simanyi ey'obutu w'amagye emisango gimulako mu kooti mbu akozesa omusajja ono addemu okunyonyogera taata Zaake mba mutwale mu kooti baggyeyo sente omusajja ono alyoka afune sente zigenda omuzza mu bantu. Kimba Freeman waliko omugagga sente oba mayembe ge gazirya oba sente wazitwala mu bakazi waki kyonna ne ka TV ke sana bagenda kaggala. Kati bw'okuba omugala funa public sympathy ensonga lwaki okozesa ka TV ko okulumba Kyagulanyi Center n'oli kyaliwo Mayiga. Kati njagala ensi etegeere nti TV okulwana Kyagulanyi emulwana kubanga ebangibwa emisolo abakozi abasinga obungi si basasule bonna abakozi abasinga obungi badduseeko ku nsimbi ezikubanjibwa empya n'enkadde. Kati banaye temutegana kulekana abasajja bali ku pressure alinga agikulira gwe tuyita programs director oyo mvubuka Naloyiso gwe yaweerera mwamula bulungi oyo naye ali awo mpawe kaaga alinga amaziga akulutimba azonga dde bona tebalina kiddako. Yensonga lwaki abasajja abo tebaagalira ddala Kyagulanyi. Kati awo tuvudde osaagala bbalwako mutegedde bulungi Kimba Freeman n'amaka ge mwana bagali ge White House omugagga Bill Gates muganda wa Kirumira agatwala akyagalemedde mu bulemezi naye nga banyondo najja mugenda mula mawulire ng'akuttemu kasawo ke agafuluma muyinza n'omulabako eri mu kiwuunya enankulabye nawe mityala mu mulindo oyo omwami Bill Gates sakyalina adina ekikumi tabalya ssente bakogwa atiisatiisa ajja kutuuka afuna afuuke homeless
kati yensolo akyakozesa BBS atandika okuvuma president bamugireko omusolo ajja kuba bulungi kale otufuddewo katuddeku eno ensonga wetwogerera olwaleero Mr. President mmanyi akatambi kano ojja kukalaba bagamba atega ogumutaliira mu nkola ey'ekiyeekera ne mu nkola eya advanced psychology bw'ogatta ebintu bino weetegereza nnyo ensonga nabagamba olina okufuuka ow'endali ensonga zino ng'ozirengeremu angles nga nnya. 1 President watadde video n'ogamba nti successful ofulumya eggwanga eryo ogenze kunywa emitongole kati Nyandi Yosoferi tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa kale ekyensi temuzizire ensanga bisibe mwana wattu alina ebizibu wetwogerera essaawa zino kati ye mbola okuba muyeekera kati ate adiployinze nnyo n'okusinga weyabadde adiployinze nga tonnafulumya katambi tibahabulwa adiployinze nnyo n'okusinga nga wadde tonnata katambi lwaki adiployinze 1 akimanyi nti oyinza okuba watadde video n'omugaa nti wafulumye naye nga mwoli ne balobera ebweru ng'ate oli munda n'obawunzika kati badiployinze times 3 okuva olwafulumiza akatambi kati zino embaata zane teziri ku social media za NRM zo bwe baziwadde script zijje zigamba abantu mbwe Kyagulanyi adduse struggle yagisuddewo tannakuga nti yasuddewo struggle no ate struggle ya national platform si ya NRM mwaba NRM pain mujijjawa mbadde nga temwandibadde happy nti omusajja kale afulumya agenze kukolabira mwandibadde muli happy naye ate mmwe musinga okulumwa kiki abayenze embuuza mwandibadde nnyo happy nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumya eggwanga alibalekedde naye ate mulina pain y'amaanyi nnyo okulaba ate Kyagulanyi afulumye kiki kye mwagala ekituufu kati Mr. President njera kutegeeza omusajja deployinze times 3 wadde tonnafulumya katambi era ekiri mu barracks kitokota si kisaanikire tebakulya ssente ekiri mu barracks kitokota si kisaanikire ulira bulungi nnyo buli mbaata yaneti omanye embaata zirina ekizibu kimu embaata enkulu bwekulembera mu biseera by'enkuba n'ebyana byonna bigoberera era enkulu bwegwa mu mazzi n'ebyana byonna bigenda kugwa mu mazzi kati naba NRM bwe batyo bali badandise okutokomoka omugambo ffe tubalaba kati njala kubuuza bw'abanga ddere drinking general alina amagye alina bulletproof atambulemu amadikka bamujja mu Buganda n'omutwale Fort Portal mukweka kati eno wiiki yakusatu ate Robert Kyagulanyi Ssentamu atalina desasi wadde kintu kyonna ekimukuuma ng'abadde mu ggwanga okumala emyezi 2 ne wiiki emu nga ababuze nga yeekwese kati lwaki ggwe ate agamba nti olina obuyinza era baakulonda okwata omwana n'omubuza wiiki 3 nga lye Fort Portal akuumibwa brigade 2 emu emirundi 3 ne 3 emirundi 3 kati njera kubuuza wa NRM bw'abanga mutaani wa Museveni bamukuumidde Fort Portal for third week nga atambula mu armored vehicles akuumibwa brigade 3 Robert Kyagulanyi Ssentamu atalina wadde ekisosonkole ky'essasi nga bamunoonyeza emyezi 2 ne wiiki emu n'abula mwogera ki kati kandu banvire ku ntono ekituufu kiri nti opposition okwetunda wa Nyandi Yosoferi yonna babadde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta kino mukijje ku nze they were given assurance Robert Kyagulanyi Ssentamu come what may before Museveni is going to be assassinated by all means then bajoininge NRM nga tewali muntu yenna opposition agenda kuddamu kutawaanya government yabafuge kalamba bonna babadde bakimanyi bulungi nnyo abayita ba fake opposition bonna
nga n'emmengo yennyini ekulembera Ssaalongo Gamulenge gy'awasanya Kalo Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda ayina information nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa nga kino najja nkibagamba okuva omwaka oguwedde nga n'okulonda tekunnabeerawo baali tebamusuubira nti agenda kusukka ogw'omukaaga nga either mufu oba ali mu kkomera bonna bampuuga bakina Abedi Bwanika bakina baani bonna badde bakimira Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa ekyo badde bakimanyi yensonga lwaki badde bayingidde NRM bonna bw'otunulira public statement zibadde bakola babadde boogera nga beesaasaanya era nga boogera nga omwenti bona yogera omuntu mwekimuliko temukimanyi ffe tubimanyi bulungi mujja kulaba boogera nga tebafaayo kubanga badde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukola agenda kuttibwa kati essaawa zino bali mu kiyongobero Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye nga tafudde kitegeeza tebalina mulimu kino nkiddamu teriwo opposition yadiringana Museveni naye takimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa babadde bakimanyi kyova olaba tewabaddewo n'omubadde baveekondo okondeeminga roadblocks okondeeminga okulumba amakaage okulumba mukyala we n'ebyava mu kulonda kubanga badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okufa before omwezi ogwokutaano nga n'emmengo yennyini ekulembera Mayiga ekimanyi nti Kyagulanyi tasukka mu mwezi gwakuna oba mu gwakutaano kyobala n'ennyando yakyusa najjawo abasirikale bonna bayindiginansi abadde ku makubo n'aleeta ba M23 n'abadeployinga ku buli kkubo nga balina order shoot to kill video gye nakola olwalwa Sunday nagikola lwakusatu ne mbagamba nti yetoze order shoot to kill omulambo bagujjawo bagudissolvinge oba bagende baguziike nga ye n'abasekyagulanyi bamanyi waalina okubeera nga bwe yakikola ku Ben Kiwanuka oyagala kuŋŋa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde talina information ekwatagana ku kintu ekyo yagambye neebaza bannaddiini neebaza bannayuganda abankuumire bampa amazzi ne bampa engoye neebaza bannamagye omuli abapoliisi n'abajaasi abankuumire badde bampa information n'okukola ki buli kimu kyonna kati gwe olabayo embuzi egyegamba mbu simanyi kubanga badde bakimanyi era zibadde zirinze kubika ezo TV za mwenderedio zibadde zirinze kubika nga ne ba promoter aba NRM n'abasa bagenda mu badde bakimanyi kyabwe bagenda mutta ekyo kijje kunze ba promoter ba NRM bonna badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta ba YouTube bonna badde bakimanyi Robert genda otunde podcast yawo bonna bali ya billion 5 engeri badde boogeramu genda okole forensics mu body language yawe facial expression engeri badde boogera ebigambo byonna babadde bakimanyi nti essaawa yonna bagenda kubika at they were less concerned about his death genda otunuulire ba YouTubers bonna kyova olaba nti ku social media badde bataddeko entalo after ntalo nga ziri state funded stunts nga ne bakuba president erimu kintu kigenda kukola mawulire okitegedde bulungi nnyo kino kyonna nga ne TV zonna zimanyi bulungi nnyo nti omusajja bamukwatako bagenda mutta kubanga information yamaze okukola ki okubeera mu state nga bagirina kati bwe yafulumye bakyusa narrative kati president yakikoze n'akiteeka waawo kati okuva president yatadde video ate badeployinze 3 times okusinga ate badde nga tanata video kitegeeza nti bali mu panic bagamba ba YouTube ba Museveni ne TV za Uganda zigende zidde ku mukungudo zikebere kyekiriyo ku buli border kati wano wali okola okombe sowani mazo bagamba temba malira ko biseera olw'ensonga Museveni kenyini atambula mu armored vehicles bamukuuma na bibinja kati mubaveeka abo kati kikyo kiriwo essaawa zino ekiri mu nkambi z'amagye kitokota Ssekisaanikire ekiri mu nkambi z'amagye kitokota Ssekisaanikire oluvannyuma lwa pulezidenti okutaa akatambi ne before okutaa akatambi Museveni nabagamba nti abadde akimanyi nga alina intelligence nti abakuuma pulezidenti bali mu gavumenti ye yennyini nabagamba nti badde bamanyi nti atambula mu mmotoka z'abagenerals oba ez'abajamanene eza H4DF oba 01 eza State House ekyo bwe nakimugamba pulezidenti ne yeebereramu
kati bakimanyi nti abadde batambuza abadde bayamba president bali mu government kati uli ekiri maje oluvanyuma lwa Nyando kitegera nti Kyagulanyi yagambye nti afulumye kino kye yakoze ba OC ne ba CO mu maje babagambye bawandike statement Kyagulanyi yafulumye ate eggwanga naye jjajja kiboko ya ukyafe na nyoka kiboko enyoka mu barracks mabusu galinga mabusu kiboko enyoka mu barracks amabusu galinga mabusu ge makomera ga basirikale bakuteka mu kabanziro kusibira mu toyinge ewunya bakuteka mu emboke enyoka mu barracks ba OC ne ba CO mu barracks zenjo bage bakole statement transfer zilinga transfer demotion zilinga demotion mu maje ompulya bulungi nnyo kati okutya kweyongedde kutya wetwogerere sawa zino ntegezeddwako nti abaana abamu SFC baagala kukita abaana abamu SFC baagala kukita naye Nyando instructinze abakolera ekiwayi kya SFC obutakkiriza mwana yenna nabo abali bataddemu okusaba kwabanga baagala fuluma majje obutagafuluma na instructinga abakulu mu UPDF buli eyali asabye okuwumula amajje kulanka yonna application bagisazeemu kubanga bano bonna abasinga obungi badde bagenda kubata mu gw'omunaana bafuluma amajje Nyando bagambye teba n'omu afuluma amajje mu gw'omunaana application ezo namwe zisaze mu immediate effect era buli yateekamu application atandika okutunuulirwa n'eriiso ejjoji entambula ye ayogera naani bakola biki kati already wetwogerere essaawa zino abaana bamaze okutegeera nti Nyando ya instructings tebaddamu okukkiriza application yaabwe buli mwana olwakitegeera atiddemu okusaba kwe n'abamu mu ranks ez'enjawulo buli afunamu ka weekendi n'abanga agenze okugula ebintu ku dduuka buli afunamu ka weekendi oba agenze okugula bintu ku dduuka oba agenze kufuna kusinkana musawo oba kubaako kintu kyonna kyakola buli bire baga tikakukola tondeka nyuma ngomanye ekiri mu UPDF gwe omanye mu UPDF what bakitegeddeko nti Museveni akimanyi bulungi nnyo nti amaje ga Mukoyi akaluya bakabbe yabasuubiza okubongeza omusala teyagubongeza eyabasuubiza okubongera omusala kakadde